Omulabe owa Bukere TV program Tasa Makaago amanya Nalongo Barbara Nakazinga Kijambo buli Lwakutaano essaawa zibeera 2 ez'akawungeezi. Tuli ku nsonga za mwami Musoke Francis Xavier. Maama yawamba buli kimu ky'alina mu bulamu okuva ku nnyumba ey'amaka mwateekeddwa okubeera ne mukyala we. Maama aw'ensonga emu tayagala mukyala we. Bw'aba amaze okugoba mukyala we mu maka ebintu bijja kutereera naye nga kisoboka omukyala ono Rose Wampeta maama gwafumula mu maka naye nga talina nsonga yonna gy'awa agamba Buganda Rose afulume. Katusooka twejjukanye ku mbeera eyaliwo oba katusooka twejjukanye ku ebyo ebyaliwo Ssabbiiti eyaggwa ate oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo. Nze mba nsiibula ngenda then nga maama akola ki ayingirawo yali ne muganda we omugenzi Mukama mumuze mirembe kati mama wange naŋŋamba nti mama wange nsaba ojja okole ki omubuuzeeko then tuyingira mu ki mu nnyumba tetwayingira nenfukamira nenamusa maama nemala omulamusa naŋŋamba ntuule nentuula nampa ku kagonja nenkalya kati wemala okukalya nsiibula nsituka nkole ki nsiibule ngenda naye nga sinnafuluma nensaba omukyalo ono Solomon nsaba agendako mu shotco kati nantwala aba ntwala mwami wange n'amubuuza omulagawa n'amugamba ngenda mu shotco n'amugamba amuleeta eno kati nantwala ye gye yali ayagala kubanga ennyumba nnene ate gwe gwali omulundi gwange ogusoose okukola ki okugijjamu tuba twakatuuka bati mu korido mama bwe yatandikira olutalo lwe lwatandikira awo mulambo gwe malaaya gwe oze okubba omwana wange eyo ogendayo ngaani oligendayo ng'ofuuse future wife we otyo ndowooza wejjukanyiza naawe ate ali naffe ogenda kufuna engeri gye weeyunga omugendo guno. Olunaku olwaleero mu mboozi yaffe neya mwami Musoke ensonga weewulirira bino nga State House eziyingiddemu era omuwabuzi wa President on special duties omukyala Fiona yayingidde mu nsonga zino Ssabbiiti eno ewedde oba gye tukubye amabega n'ayita abafumbo bano famire eno n'agikuŋŋaanya ne maama n'amuyita n'owooluganda lwa maama n'amuyita babeeko engeri gye bamulungula ensonga zino era tetunnaba kumanya byabadde bitya wabula omukyala kasooka atuyitiremu ebyavudde ewa President n'omwami atuyitiremu ebyavudde mu maka g'obwa President ate tulabe owe tutandikira mu maaso awo ngenda kubaako amaloboozi ge nkuzannyira agaaliwo mu nkiiko ezasooka nga famire eno RDC agezaako okugitabaganya. Kale katweyongereyo bwe tuti sokola muse kuba tulaba batulaba mbalamusizaako mwenna obajjukize n'amannya go. Amannya nze Nakate Rose Nakityo Musoke. Omukama yeebale kubakuuma naffe okutukuuma. Ebyafudde ewa mukyala Fiona ebyavudde mu ofiisi eyo eya mukyala Fiona balungi baatuyita ani yabayita era ani yasooka okutwalayo okwemulugunya kuggwe ne maama? Ffe twatwalayo okwemulugunya kwaffe era omukyala ali concerned n'atuna mu fayiro yaffe n'atuyita Nalongo fembi enjuyi zonna mwalimu chairman w'ekyalo RDC bamukopingira owa atutwala ne DPC naye olunaku lwe baabawa ngenkeera lwe lunaku maama n'asindika balooyazi be nti mulwadde wa kansa. Balooyazi bakulemberwani saatutegeerawo bulungi naye kye twategeerako gundi gye baaleeta olupapula lwe baaleeta nga bagamba nti kwaliko bana kwaliko nyazaala wange Nowena Namugwe Nkulazi Kulabe, kwaliko omukyala Silivia Namale mama w'abaana, kwaliko Kulazi Kulabe Andrew ne Lawrence Wamala. So gundi gye baleetanga enkeera lwe tulina okumiitinga
tulina okubeera mu meeting eyo n'abakulu ba lawyers ne baleeta nga bagamba nti omu mulwadde wa kansa, omulala ali ku dialysis, yes, abalala bali mu campaigns ne batajja mu bufunze tebasobola kujja baawa excuse. Yes, ne baddamu ne babakubira bafuna ba lawyers baabwe ne boogera nabo. Enamba zaabwe ziri personal ba lawyer be bazikwata. Simanyi bulungi naye nga ba lawyers bana ba office bakuba bafuna ba lawyers baabwe. Mu bufunze olukiiko lwagwa butaka. Lwagwa butaka Naalongo terwagenda maaso. Naye yenkola ya maama kuba nakugambako wali emabega. Ebintu bino byagendako mu kkooti ngaaliwo atugambe nti yonna gye mutambulidde mbadde mu offices nkyamu. N'atutwale wasinya St. Anthony atuyambeko. Era ne tumubuulira ki ensonga zaffe. Keesi eno n'egenda mu kkooti nga private hearing. Bwe yagenda mu kkooti era omulundi ogwasooka maama n'abantu be tebakola ki? Tebalabikako ne ba lawyers baabwe. Ne ba lawyers baffe ne batajja. Ekyatuleetera ebiro okwebuuza no question marks nti alabika nabo yabatuukiridde. Kuba buli we tugenda kyabadde nga akola ki? Akola nga tetufuna justice. Era enamba human rights nga waliwo nakugamba. Ne kkooti eyaddako ba lawyers baffe tebajja, n'ababe tebajja, nabo tebaalabikako. Kati olw'okuba nti etwala nti tujja kufuna justice, ne tugamba katwekubira enduulu mu ofiisi eno kubanga ekola ku byaki? By'amataka. Enyabo. Mu kiseera kino ennyumba mwagituuseeko okwo? Ennyumba tetulina access yaayo. Nga bwe nakugamba luli omwami lwe yali agenzeeyo, ne chairman ndowooza akikugambako. Baali bamuttiddeyo. Enyabo. Kati mwakomekkereza mutye wa mukyala balungi Fiona? Kati tuli awo tulinze office kyeneetuddamu. Badde bagezaako beegayirira bajje mu meeting naye tebakola ki? Tebakkiriza. Pozi kye twazzeeko okuwulira nti maama alina lodge gy'asulamu e Kabowa. Mwami Musoke ajja kukubuulira erinnya lyayo era eyagamba nti mulwadde wa kansa. Ennaku 2 emabega alina be yali nabo nga bali mu bbaala mpaka 6:00. Ng'ekigendererwa kya maama agamba oli ng'atubbirako nti baagala kukwata mwami Francis omwami wange bamukube naye amwekubire amutwala atya mu mawulire n'amuswaza naye neyeeswaza. Ekirala ng'agamba nti ebintu ajja bitunda abimalewo. Era saaki emu gye twakozeeko nga ebimu ebyekalangala biraga nti baabyawuddemu. Ekazi zina 3 enyabo. Baabyawuddemu batya? Mwami Musoke ajja kunnyonnyola bulungi awo. Kuba nsingako. Kwegamba mu bufunze ne wa mukyala balungi Fiona teri kyonna kyavuddeyo, maama yeremye n'atalinnyayo. Right now tetunnaba, sisobola kugamba nti tulina we twatuuse naye nga nina essuubi nti tujja kufuna justice okuva mu ofiisi eyo bekikwatako. Omulabi owa Bukedde TV ensonga ozibulidde ewa mukyala balungi Fiona, Senior Presidential Advisor on Special Duties. Tetunnaba kubaako kye tufunayo kyamaanyi. Ofiisi ez'enjawulo jjukira ziyingidde mu nsonga zino naye nga tewaliyo kyamaanyi kivaayo. Emabegako waliwo olukiiko olwatula mu RDC w'e Kalangala. Era katusooka tukuzanyireko ku maloboozi gano agali mu lukiiko olwo. Maama awoza kimu, omukyala Rose afuna ebintu bya mutabani we. Katusooka tukuzanyireko ku maloboozi gano agazze gabeerawo mu nkiiko ez'enjawulo ate oluvannyuma tweyongereyo ewa mwami Musoke. Naye twagala otuuke kuba mutabani we okusinziira mu bye yayogedde. Yagambye nti gwe kennyini naawe omala okukitegeera nti omukyalo oli gwe yasookerako yali abalika.
nawe n'omuwa amagezi yeesonyiwa omukyala oli era nafuuka mulabe wa soko ulize mukadde ne maama wa muzaaliwo omukyala naye n'amuyita naye n'amulabula kyekimu muwala wange mwesonyiwe mukazi njagala owulirize mukadde njagala owulirize soko owulirize waliwo nyabo soko owulirize obwedde oli naye tumubuuza ebibuuzo nga nawe kyetwagala otunnyonnyola yagamba omukyala oli wangenga ennyumba nesigalawo n'aleeta omukyala we njagala owulirize ow'empeta ne batandika okubeera mukadde wuliriza sooka owulirize mukadde ogenda kwogera obwedda byayogera naawe wooli nga tumubuuza ebibuuzo nga naye wooli nati weno kati ye tayimu ye gy'oyogereramu gye tukubuulizaamu naawe ebibuuzo ng'omuntu n'agamba nti bwe bagenda mu ddwaliro ng'afunye omukyala we ow'empeta okuza nga bagenze nati wuliriza ng'agenza okumujjana n'aleka ennyumba ng'agisibye bwe n'okomawo nyabo ono si gwasinga okunyiiga omutawala oyo yagambye yalwaza omukazi omwana alina omwana primasa n'agenda mu kimuntwaliro baliko nnyo bagisibye nojja n'ogimanya omwana badde talimba yavaawo n'asiba ennyumba oyo n'agisiba wonna ne wamera omutto wonna nakibira ate muli muntu tumukira amasimu alibibwa tayogera kati negenda ku poliisi batuguli abapoliisi omukulu kosi yagamba nti babaguli ntegemu abaana omukulu eyakola ku yabakyala yanasikatya bwe yatuma yogende batwale bagulu watuuka wali wasibu mubakwatagana bulu wagaana okugulawo bakikola emirundi egyawera esatu ddala mu human rights baluwa yawandiikibwa munange kulisayo nnyo okuva mu kuwummulamu puroguramu kyasa amakaago tuli ku nsonga za Musoke nga bw'oziraba ezitambula era tweyongerayo nazo. Musoke afuna atya obwenkanya? Osobola naawe okwogerako naffe. Musoke afunye atya obwenkanya? Mukyala Rose afunye atya obwenkanya? Ebyabwe byonna babibawambako maama waabwe. Ekiseera kino okutwala butereevu eri mwami Musoke. Mwami Musoke, ewa mukyala balungi byali bitya? Batugambye teri kirungi kyavaayo. Ewa mukyala balungi process ebadde etandise naye nga tuli optimistic, tulina essuubi muno otuyamba kubanga at least we twagendayo immediately mu nnaku bbiri ne bawandiika letters ezisummoninga bano bajje batuule mu nsonga zino omukyala oyo n'omwami gwe bakwasa fayiro yaffe bamuyita Mugarura atuule mu nsonga zaffe bazirabe balabe issues waki ebintu bino bikola ki biriwo ebiti basobole okutuwa obuyambi. Era twebaza office muno yatwala obwangu kwekyo summons ne zigenda naye ate ekyembi muno bannaffe ne bakola ki ne bagaana okujja meaning era nga mu butuufu tebalina basis lwaki bakola ebintu ebyo kubanga tebalinawo documents zaawo oba bwannannyini kati just bawa excuses ne bagamba muno maama mulwadde naye nga maama yawona ddaki yawona dda cancer. The last test we did June 2020 test eyo neraga muno cancer yakola ki yawona. I have a copy of that test that was done. Kati all that time 5 years mama wadde talina ki era ng'atambula bulungi buli mirimu gye gyonna akikola bulungi. Sirowooza kubanga just 2 days ago yabadde mu bbaala era batubuulidde paka saa 6 n'abaami abalala nga boogereza banyumya. Tuwuliddeko omukyala abadde atugamba mukyala Rose nti ebimu ku byobugagga ng'ettaka ebiri e Kalangala byatandise okwawulwamu. Ensonga eyo ogimanyiiko osobola okugitunnyonnyola? Ensonga eyo eri nti bwe twagenda mu ofiisi eno eya President's Office
bagenda mu maaso n'okukebera mu lands. Ne batuwa omwami bamuyita Rajab, ne tugenda naye n'akebera mu lands office ku head office wano e Kampala okulaba status y'ebyapa ebyo, era nga ebimu ku byoyo byasanze muno ekyapa ekyo ekya 30 acres nga bakyawuddemu mu system kiraga muno bakikoze ki bakyawuddemu, so balina intention ey'okugenda okukola ki okutunda ettaka eryo. Naye ng'ettaka eryo naligula ku maama ne ba 3 of my maternal cousins, era nga nabasasula, era nga nina ne audio emu ng'omu agamba Francis batusasula tetulina kyetukola ki tetubanja. Era nsobola n'okuwa omulala contact yeno oyogera naye yabeera Ntebe eyo Agnes Nakabanda, kubanga yewe twasooka kumubuliramu mu nsonga zino n'agamba naye maama mu myaka gy'alimu yandibadde ate atubuulira ffe abavubuka ffe twandibadde tukola ebintu bino eby'ekiyaayi, kubanga ffenna wakola ki watusasula sente. Tuwuliddeko nti maama aweera nkolokooto okutunda buli kimu ajja kukwata akukuba emiggo omwanisa ensi yonna n'emumanya obuziina. Omwami eyakiŋŋambye yabadde aŋŋambye nneme mwogera linnya for his what safety, naye nga omwami oyo atera okubeera ki n'abantu abo. Kati maama ye kyaweera muno namwanise tubadde mu mbeera eno embi for 5 years ne mukyala wange, era mu butuufu nebaza mukyala wange ow'okungumiikiriza. Twaliwo omukyala asobola okugumiikiriza mbeera gye mbaddemu for 5 years taliiwo, kubanga tubeera tetulina kyakulya, abaana balwala n'obeera mu ddwaliro, ye munanga abadde alwala period eno 5 years atera okulwala bamoperatinga bubi, naye nga mbeera naye oluusi mu gondi for 2 weeks nga tafunye treatment. Kati waliwo mu mbeera gy'atuyisizaamu tugenza okutuuka ku point ogamba muno tugende mu mawulire nga tukoze eki tukomye. Ate we have tried institutions zonna, tugenze ku LCs, tugenze ku poliisi, tugenze ku regional, twagendako ne wa DPP, ne tugendako wa state attorney, tugenzeko ne process okutandika ya court, naye nga byonna olaba frustrations. Ne tugendako ne mu human rights initiative enewa Ensambya. Yes. Okay, kati nga mwami Musoke ki ekiddako mu bwongo bwo? Kati mu bwongo bwange nze mbadde kyensaba abantu bano bajje, kubanga boogera mazima, bajje mu kamera balete n'obuvunaanyizibwa bwabwe, kubanga obujulizi bwabwe, kubanga mugezezza kuba contactinga tebakola ki tebajja. Bajje mu kamera bagambe ensonga eno eri bweti ne bweti, baleeta amazima gaabwe babe bagoogera. Ensi ejjajinge muno Francis yakola ki yalimba, oba mukyala Francis yakola ki yalimba. Nze kyensaba kati n'ekirala mbadde nsaba bwebanga tebalina kyebeekweka, bo webanga bagamba muno balwadde bawe balooya baabwe bajje ne evidence yaabwe mu meeting, tumitinge n'abaana yes babakiikirire, bajje bagambe claims zaffe ziizino, ebiwandiiko byaffe bibino ebyaki eby'amataka gano, naffe tupresentinga ebiki byetuli. Kati office eyo esale amazima, kubanga tubadde mu pain, tulina abaana abato 1 year omulala 3 years, babadde mu pain eno for all that time. Maama kyonkubuulira kati sijja kikola, sijja kuleka mukyalo ono, kubanga omukyalo ono mbutuufu asinze naawe maama, kubanga ye obadde onteeka mu makomera n'onsiba, ye n'agenda ne yeewola najja n'akola ki n'anzijayo, n'oddamu n'onteeka mu makomera ne wonsibisa, n'agenda ne yeewola. Enakye teyeewola $26,000, alina okuzzaamu amagoba ga $2,000,000, ze $28,000, naye nga gwe wennyini kulina ne ku audio ng'ogamba muno ze nakikoze, ne ngamba oli omukyala ateekeyo omusango, era twawaddeyo abasirikale twawadde $2,000,000. I have it on audio. Kati gwe maama wa kika ki ayinza okukola ekintu ekyo? Omukyalo ono abadde maama okusinga gwe toli maama, kubanga omukyalo ono mbadde mu bwavu nga sinamuwadde omutwalo mu nsawo, naye nga abadde akola ki abeera nange. Gwe obadde onjagala nga nina ki sente, esente ezo zonna wezaggwawo, faamu yonna buli kimu ekitutte kyova tukola ki tonjagala, obadde onjagalako bya bugagga, era bye bikulwanyisa, kubanga singa obadde nga oyagala nga nze
waki ate oba onsiba mu makomera, waki oba ate ebintu byange obitwala. Emboozi ey'olunaku olwaleero bwetyo bwetambudde, ndowooza ogirabye bwetambudde nga nkulekera ekibuuzo nti Musoke ne mukyala we bafuna batya obwenkanya ku byabwe maama bye yabatwalako, ate ng'agamba nti mweteefuteefu biddiza Musoke singa Rosa anaafuluma naye bafumbo bantuka. Maama ekizibu kye mukamwana gw'atayagala. Bafunye batya obwenkanya? Mukamwana afunye atya obwenkanya oba Musoke afunye atya obwenkanya? Bwentyo bwe mbasiibudde, emboozi eno tukyagenda mu maaso nayo terinaba. Mubeere bulungi.